Wanga Tabamiruka wa DP eyatudde mu kibuga ky'eggulu yatambudde bulungi nnyo, ensonga nnyingi twazimaliriza nga mwe mulina okulonda akakiiko akafuzi ak'oku ntiko, akakiiko ka National Executive Committee akagenda okukulembera ekibiina kino myaka 5 egijja. Twagezezaako nnyo mu mbeera ya COVID, netukanya ne poliisi, twasobola okuteekawo tents nyingi, baatugaana tenti ennene, naye abadde alina okubuusabuusa yenna ekibiina kya DP kiweddemu, ebivudde eggulu limwanukudde, kubanga abantu bakozesezza sente zaabwe, abamu batambuza bigere kubanga baagala ekibiina kyabwe. Ffe nga abakulembeze ffe tuli bakuumi. Tabamiruka yatudde yabadde yabananyini kibiina, tujjuzza ebifo ku NEC era abakulembeze abapya gye bali. Chairman w'akakiiko k'ebyokulonda mu DP ajja kufulumya statement ng'ategeeza eggwanga baani abalondeddwa kakiiko ka National Executive Committee. Delegates Conference yankakasizza ng'omukulembeze w'ekibiina era agenda okukwatira DP bendera mu kalulu k'obwa pulezidenti. Mu myezi egijja tugenda kuba tupulaningira ekibiina gye tugenda okukola okuddaabiriza structures zaffe, kubanga amalibu mangi mu structures nga bwe mmanyi bangi baava mu kibiina. Ekyo kyatukosezza kubanga n'abamu betubadde tusuubira okuba badelegate baava mu kibiina. Ekirala, tulina enteekateeka kati okulaba nga tukuuma empisa mu kibiina. Tugenda kuteekawo code of conduct, tuteekewo olusalosalo atagondera amateeka ga DP. Amateeka ga DP gajja mukwatako, layini yo weeri. Tugenda kuzimba ekibiina ky'abakyala DP Women's League, tujja kuzimba ekibiina ky'abavubuka UYD. Tusobodde era abantu abaliko obulemu kati balina ababakiikirira kakiiko kaffe aka NEC. Abakozi nabo bwe batyo, n'abeebweru ensonga zaabwe tugenda zikwatako kubanga tutaddewo ekifo kya International Affairs, tutaddewo n'ekifo ky'abakadde ba senior citizens, nabo kati balina ababakiikirira. NEC yaffe eno fe ababadde ku ntiko tusigaddemu 5 fekka, empagi ezibadde zikuuma ekibiina. NEC eno y'abalwanyi, NEC eno erimu abantu abatagenda kukkiriza muntu yenna okumanyiira ekibiina kya Democratic Party. NEC eno erimu abantu abategeera nti ekibiina kino kirina abantu abakifiirira, n'olwekyo tebajja kukkiriza muntu yenna kukizanyiramu. Esobodde okusikiriza abantu ababadde batali bannabyabufuzi nga bano ba Engineer Gala, ba Engineer Sebamala, Oweekitiibwa Christine Kasule abadde Minisita Mengo. Esobodde okusikiriza abavubuka abalwanye n'entuuyo, ng'ono omuvubuka gwe twalonda ng'omwogezi w'ekibiina National Publicity Secretary ne bayita Mutanuulu, kulaba nga nabo bafuna space
mu kibiina olaba emyaka egiyingidde NEC abasinga bali wansi w'emyaka 35 n'olwekyo tulina essuubi kino ekibiina kiraze example nti kati tukoze ekibira kyennyini ekyobukulembeze mu Uganda. Bulijjo tugamba omuti newe gubeera munene gutya tebaguyita kibira. Kati ekibira kyaffe kizze kirina emiti emikulu kirina emiti emito. Tukomyewo nga tuli bamalirivu, tuli bakulayizibwa ndooza wiiki ejja, oluvannyuma tugende mu lusirika tukole ttiimu ey'amaanyi Abanayuganda gye basobola okwesiga. 2021 wekirema 2026 nalo nabidi lazima. Ababadde baagala okutusindika wabbali twerabire missoni y'abaatandika ekibiina kya DP. Kano ke kaseera okubalaga nti tewali kibiina kisinga DP emirandira mu Uganda. DP y'Abannayuganda bonna, era bw'olaba NEC ya DP olaba ekifaananyi ky'eggwanga, olaba Uganda yonna ng'esituse okutunula ensi yaffe. Sirina kubuusabuusa naye beeyita bavubuka, naye olwabagambako mawakolera no y'ensonga. Era ne kaakati naddala mu Kampala, kubanga Kampala babeera ne bacandidates oluusi abasukka mu bantu 2,000. Buli ajjayo foomu asasula sente. Kati twagala accountability. Ba auditors balina gye bagenda. Ekyo kireetedde ba delegates okusalawo ti buli division ya Kampala kati ejja kubeera ku level ya district. Obukulembeze budde wansi. Ekyo kijja kutuyambako okulwanisa obutali bwesimbu oluusi obubadde mu branches zaffe. Babisiimye kulaba nga tulina ofiisi yaffe, kulaba nga tulina n'ettaka, kulaba nga design ya Bentwanaka House efulumye, era mu myaka 5 tugenda kuzimba ekizimbe ekyo ekya floors 5 nga tuwa ekitiibwa omuzira waffe Benedicto Kagimu Mugumba Kiwanuka atalina malaalo. Era tulabula Abannayuganda muve mu kulwanisa DP, kubanga tewali kibiina ekiri mu Uganda DP lwetakwatiddeeko. Abalwanisa DP Katonda agenda kubabonereza, abawagira DP Katonda agenda kubawa ebirabo. Nze bwe ndaba, era mu myezi gino egijja mugenda kulaba abantu abagenda okubonerezebwa olw'okulwanisa DP. Ekintu kinono kirimu Katonda. Oluusi mbadde nzuukuka nga ndaba waliwo ebizibu ebintuddeko, naye mugenda okukya ng'ebizibu bivuddewo ne ŋŋamba bannange kiki ekiriwo. Nze mu kulaba kwange tuzimbe ennyumba yaffe nga DP. Nkoola abaatuddukako, tujja kubaaniriza bwe mba mwenenyeza ne mukomawo mu mpisa mu bwesimbu, kubanga mwadduka kuva mu nnyumba yammwe eya DP kubanga mwali mugamba eri etonnya, naye gye mwalaga ennyumba ekutte omuliro. Afazaali otoba mu kifo ky'okujja omuliro. N'olwekyo tubalindiridde mukomeewo eka, ewaka wasigala waka. Olaba n'abatabadde naffe ng'ono omwami Luzzi ow'Emityana, musajja yasiiga ekizimbe kye ekinene kala ya yero
Ganze buli lwengenda emityana naye kati nasanyuse nnyo kubanga azze n'essubi asobole okutuyambako tudaabirize ennyumba yaffe erekeraawo okutonnya. Era nakati bwenjogerera ekizimbe kati yamaze dde okukisiiga kala ya kiragala ne masiki ya kiragala. N'olwekyo tusaba Mukama Katonda atuwa amaanyi kubanga ffe essuubi lya Uganda. Mu DP tulinga nga bannannyini ttiimu y'omupiira, abazannyi be bagenda basobola okuzannyira ttiimu endala, bannannyini ttiimu tebava mu ttiimu. N'olwekyo ffe abasigadde tumanye nti ffe bannannyini ttiimu eno, era tufunye n'abazannyi abalala abatwegaseeko ng'ono Omwami Lucy, era agenda kutusambira wali mu Mityana municipality. Mityana municipality esobole okufuna omubaka yetegeerera, ate ategeerera mu ngeri ya Democratic Party. Ekyo kituwadde essanyu. Tulina ba candidates abawera ddala 3 ku level y'obwa parliament. Mulimu gwaffe kati kunoonya ssente basobole okuwangula. Mulimu gwaffe kulaba nga tusomesa abakulembeze baffe bakulembere bulungi mu bwesimbu. Tugenda kukyusa n'engeri gye tutambuzaamu ebyamawulire. Bisogeddeko bwati olwo n'osumulula nga Katemba yenna ku mikutu gyonna abeera Katemba wa DP. Ndowooza obudde obwo kati busigale emabega ga DP, twogere ebitukwatako ate tubeere positive, twogere ebizimba, tulekeraawo okwogera ebintu ebizimbulula ekibiina. Bino byonna tusobola okubikola kubanga kati ttiimu gye nnina tegenda kunnwanya. Bulijjo mbadde nnwanyisa mukono gumu, omukono mulala ate gulwanyisa ttiimu yange. Naye kati emikono ebiri gyonna kati ngitadde nsobola okugikozesa okulwanirira DP. N'olwekyo tulina opportunity okulembera Uganda mu kaseera kano. Wabaawo ekibuuzo kyo ow'akakiiko ndowooza tuteekewo olusalosalo wakati wa ensonga z'ensimbi oba accountability n'ebyobufuzi. Ndowooza bw'omuntu abadde awuliriza nnyo ababadde baleeta ekizibu mu kibiina. Kati ku luno njagala okyuse kyano ziri kati ogira ozizikiza kubanga zibadde ziwa fake news. Ogamba nti Mao abadde afuna sente nyingi. Mao tezikwatangako okusembeza ekibiina kibaziwadde Mao. Sente zigenda mu akawunti. Tulina financial statements. Bw'obanga oli serious nkusaba tova wano nga tugaddewo press conference. Oyagala accountability sijjo? Ojja kusigala wano saawa 2 namba bakuleetere financial reports. Ekyo kye bayita accountability. Tewali accountability mu kibiina. Ate nga national treasurer, chief accounting officer atula kyali kimu ku weapons ze baali bakozesa okulwanisa Mao. Naye toyinza kuteeka linnya lya Mao ne corruption.